Tubaniriza mu program nze nga bwendaba akawungeza akolunaku olwaleero mu East Africa nga makanda mu East Africa tugasimbye mu ggwanga erya Uganda. Abatulaba ku Dream TV nammwe abatugoberera ku BTV mwe bale kubanga gye muli saako abali ku Impact FM. Impact FM etalaze omukago gwonna ogwa East Africa saako ne mu ggwanga erya Uganda wonna otufuna bulungi. Abali Embale 17 akatonyeze mukaaga abali ejjinja ewa mulumba gyasibuka eyo simanyi baba kyali mu kukaaba nawulidde baga nti maama waabwe bamugize simanyi mulumba anabiŋŋamba kakirungi ava Busoga mu ngeri y'emu. Nammwe abatugoberera abali mutundu by'Embale 13 akatonyeze 7 Masaka 15 nammwe nno bali mu kukaaba bannabuddu bali mu kukaaba. Buddu yawangula ekikopo ky'amasaza sizoni ewedde ku luno tevudde mu kibinja bagisabudde seseno yagisabudde n'egiremeseza ddala obutayitawo. So nga ate abali mu Kampala 98 akatonyeze 4 mwe bali kubanga gye muli mwenna mutugoberera ku mutimbagano gwaffe www.imc.ug ne ku mikutu ejja social media oba gye tuyita mukwanira wala bala bagiyita mugatta bantu nawo otufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Mwebale kubanga gye muli mutugoberera erudda lweyo. Njagala oba kulisaayo mu conference ey'abavubuka eyabadde ennaku ebbiri anti bakama baffe aba Victory Christian Center batwetano Sunday bamuku bategese conference eyo naddala obuweereza obw'abavubuka yaliwo ku Lwokusatu n'Olwokuna ate ku lunaku Lwokutaano ne tubeera ne prophetic night ng'eweza emyaka 10 era nga ndowooza nti mwe abaleese abaana bammwe nammwe abaabaddewo mwasobodde okuba nga muganyulwamu ate nga mwongera buterevu okufuna okuva eri Mukama. Wiiki eno yonna ebimu ku bigenda okubeerawo ku Victory Christian Center mu Ndeeba mulimu lunch hour saa 6 mpaka saa 8 ne dakika 15 so nga ate ku Lwokusatu omutumwa Kristo abaaniriza mu Wednesday High Flyer ate ku Lwokutaano ejja kubeera overnight prayer kubanga ye Lwokutaano lugendo sookera ddala mu mwezi ogw'omwenda. Kaweefube ow'okugula ettaka ogenda okuzimbibwa ekisaawe ekigenda osookera ddala ekyabalokole mu ggwanga erya Uganda. Victory Christian Center mu Ndeeba entumye mbategeeze nti obwagizi bwammwe bukyetaagisa. Olwekyo kakasa nti okwata ku nsimbi zo obenga owagira ate kaweefube oyo ekyo nakyo kive mu kkubo. Nabagamba nti sente si nnyingi nalabye sente za NRM zadde eyiwa obuyiyi ng'ogamba bugambi gwe sijja kulonda 5 ne gayingirawo 3 25 4 wedda ze boogereramu. Okay, kati sente muzirina nze kyayongedde okundaga nti sente mu ggwanga lino mweziri ate n'abantu babadde baavu mu weeks bbiri mabega naye sebe ennaku zino kati abantu bali mu kwogeza maanyi neŋŋamba sebo pate emu esobola okusiba sente kati bwe yazitaddeemukko era ndowooza muziraba era abamu bali mu buterevu kuziryakokko. Anyway, tubaaniriza nze nga bwendaba ye program buli ali wano ayogera nga bwalaba okusinziira ku ddiini ye oba ku nzikiriza ye. So nolwekyo tubawulirize olunaku olwaleero nga tutunuulira omulamwa luli mwantwala mulamwa gwa pooko leero temugenda kunvuga leero nedda katugende ku mulamwa gwe twali tulina okwogerako ogw'eddiini obuwangwa n'eddiini oba enzikiriza nga tubuuza ekibuuzo eri aba bayibuli bano bayibuli n'obuwangwa kiki ekisukuluma ku kinne waakyo ate olwo bano bannaffe abayisiraamu Korani n'obuwangwa bye bimu bagenda kuba batuyigiriza olunaku olwaleero. Ngenda sooka ne chairman luli namubuutikira yalina akantu ke kayagala okuyisamu bulambulukufu chairman wa programu eno bwe kamala okuyitawo ate olwo ndyoke ŋŋende ewa Semaluulu yajja okulya empanga abe nga aggulawo okusomesa ye ng'owa bayibuli ate nga wa ddiini y'Abangirikaani ng'ayigiriza olunaku olwaleero. Chairman, omuzindaalo guugwo era nga nkyakikola
Bambi bano bonna boolaba wano bw'alengera ku TV ne ku radio atuwulira entambula etukoyesezza tutambula mu ngeri ya njawulo naye NRM ne pulezidenti waako ate nga puroguramu eno erina bangi beegassa olwekyo kyandibadde tekiina kyekikusala ani pulezidenti nga buli omu afunyeewo n'akamotoka tekiina we kikusalira n'akamu ate era eggwanga tulisomesezza ate era tukyalisomesa n'olwekyo okusaba kwange awamu ne bano bonna abatudde wano kubanga tewaliwo n'omwampakanya okutambula Haji kwe kusanyuka Haji naye akimanyi terowooza nti tulinawo embeera yaffe naye ekyo tulabanga esibi zigenda mu bageto pulezidenti bageto baki geto yuti gani nesebo naffe tulina eggwanga kye tuligattako abamu bandibadde balwana naye kati bali ku program bayiga ate mu nzikiriza ez'enjawulo kubanga wano walinga interreligious tujja tuteekawo council baliwo bayita sebo bakka bwani ba president council president eri council ndoze erine musemateeka naye kati naffe wano tetukikugaana sebo wetuli era manyi nti obubaka buno bujja kutuukako era bukutuuseeko zampayo ka backshorogani ani his excellency sinakuwa mukisa ko ampereze ka chairman yakoze bulungi ampayo ka backshorogani okay chairman kasa ekyo kiwedde Semalulu abatugoberera nga ugenda okusomesa njagala n'okutegeeza abatugoberera mbadde mugamba nti oluusi program essaawa 2 tezibamala kwe kusalawo ne tubayiyizayo mukutu ogwa WhatsApp ogwanzenga bwendaba producer tukoze bulungi enamba agitaddewo ku screen yawo era mulwedde abaliyo ku group eyo mulamwa twagutaddeyo dda mu bigambo ne mu maloboozi ne mu ddoboozi mu bigambo ne mu ddoboozi bwe oyagala kweyunga ku WhatsApp group eyanzenga bwendaba enamba ku screen weeri wansi awo gwali ku Impact FM nawe kanjikuwe sindika ku note 7 8 58 7 8 nsaba busabi bwe osindike a message ya WhatsApp okay ogambe nti njagala kweyunga ku WhatsApp tujja kubanga tukuyungayo nawe obeerenga otambula wamu obanga nawe ng'oteesa kubanga bwe tuta amasimu oluusi mwenna temufuna mukisa naye bw'osindika obubaka obwa WhatsApp awo tuba twanguyizibwa era tujja kuba tubuwa abatugoberera nammwe nga tubusoma wabula nsaba tukozesa olulimi olusaamu ekitiibwa kubanga bw'onaaba ate okozesa bigambo byakugezaako kutyoboola ebigambo ebyokuvuma nedda tetujja kutambula ffenna kyetujja tambula ffenna kubanga bano bonna nga bw'obalaba tebali mpukujja kozesa busolo ne Haji n'amaani bw'oyinza ogamba nti bonna basiraamu wadde era nabo balinamu enjawulo zaabwe naye era obawulira nga bateesa n'ekitiibwa mulimu Haji byagaana naga nedda Allah yesaabasamize zisa busolo ne kimujja mu mbeera alaba Allah akwata atya ensaasi n'atandika okuzinyeenya n'abamusamize ne batambula bonna so ekitiibwa ekyo kyenjagala ne ku group kye tuba tutambula nakyo tovaayo kusalira banno musango kubanga naye tumanyi kigenda kubaako so tukozese olulimi olulungi ndowooza kirikiriya bulungi so wenna anaabeera ekitundu ku WhatsApp group eyo nsaba tukuume emirembe tube nga tuteesa tube nga tusomesa nga tuyigiriza kyotamanyi kyovala bano weebali bonna ku group bagenda kubaako igwe ng'obuuza nti owejjokolera yagambye bw'ati nga saakitegedde mu Bukatuliki Haji wagambye wano Korani kwegamba oyongere okumanya ne bwe naalaba era nga tetutambula bulungi obuyinza era mbuyina okugijjawo kasitanda banga awo nja kubeera mukolwa dikiteeta kuba saagala muntu atyoboola munne saagala muntu avuma munne oba walokoka nnyo nga gwoli deputy Jesus ate todda ku Haji kukumuvuma nti gwe hanedde ekyo olulimi olwo sirwagalira ddala nnyo wabula gwe njagala oyige kitegerekese bulungi
Semalulo omuzindalo guli wuwo obuwangwa n'eddiini gwe tosobola kuba nanzikiriza obwangirika tebusobola kubeera nzikiriza ddiini ewedde emirimu bayibuli n'obuwangwa ki ekisukuluma ku binne waabyo eddiini n'obuwangwa birabika ng'ebifaanagana kubanga birabika njagala obeere authoritative byebimu so gwe nga gwe Semalulo omwangirikaani bayibuli gy'okutte era ne mu bwangirikaani bwammwe obuwangwa n'eddiini byebimu ky'ogamba ky'oyigiriza kubanga ngoberera bulungi bayibuli n'obuwangwa gwe ng'omusajja omwangirikaani byebimu bayibuli kirala kati ekituufu kye kiwasoose ogamba nti birabikanga byebimu ate si byebimu kati kyeki ekibuuzo ekitegedde luli ate tokitegedde obadde wa kaakati basebo ne banyabo bayibuli n'obuwangwa si kyekimu era ensonga eno yajjako n'eri Yesu Kristo mu Mateyo 15:5 paka ku 3 n'agamba nti Abafalisaayo n'abawandiisi abaava mu Yerusaalemi ne bajja eri Yesu ne bagamba nti abayigirizwa bo kiki ekibonoonyesa obulombolombo bwe twaweebwa bakadde kubanga tebanaaba mu ngalo nga bagenda okulya emmere. Yesu n'addamu n'abagamba nti nammwe kiki ekibonoonyesa etteeka lya Katonda olw'obulombolombo bwe mwaweebwa? Kati tulaba nti embeera eri ku nsi eno oba embeera ekigambo kya Katonda kye yasanga ku nsi eno yanjawulo kigambo kya Katonda. Sitaani mbadde nkusuubira okuyigiriza omuntu eddiini n'okuyigiriza omuntu obuwangwa olyoka olwete Yesu bye yasookawo. Kale eddiini kyekintu omuntu kyalowooza nti kisanyusa Katonda. Eddiini kyekintu omuntu kyalowooza nga kisanyusa Katonda. So eddiini y'obwangirikaani okutondebwawo kintu kisanyusa mwalowooza mu abangirikaani nti kintu ekinaasanyusa abantu. Kubanga bw'osanga obulombolombo buli mu Anglican, omuntu alowooza nti bw'akola obulombolombo bw'omu Anglican n'azisa ebyawandiikibwa ebya Bayibuli, alowooza nti ekyo kigenda kumuyamba okugenda mu ggulu oba kigenda kumuyamba obutazikira. Naye si bwe kiri, kubanga nejjukira mwe mwabuteekawo mu abangirikaani so mwabuteekawo okubuzaabuza bantu mu ddiini yammwe ey'obwangirikaani. Kyetaaga kimanyibwe nnyo nti omuntu bw'obeera nga kaakati bwe tubadde tujja tulinya amadaala, naye amadaala ago ge tubadde mu CS studio, kati twetaaga okumanya CS studio, naye twetaaga okumanya amadaala osobola okutwala ng'obulombolombo, kuba buyamba abantu okubeera nga bakuumibwa, okubeera nti abafuzi ab'amatwale tebafuna buzibu nnyo mu kubafuga. So ng'ate ekigambo kya Katonda si bwe kiri. Ekigambo kya Katonda tekiyamba buyambi bafuzi b'amatwale kufuga bantu, naye kiyamba omwoyo gw'omuntu okubeera nga gukwataganya ebitereevu
naye Katonda yatonda eggulu nga Yesu Kristo bwe yagamba ti byeyagala tumugambenga bwebanga musaba mugambenga nti byeyagala bikolebwe mu nsi ngaebikolebwa mu ggulu. Era basebo ne banyaba omuntu okukola ebintu ku nsi ngaebikolebwa mu ggulu ateekwa okubeera ng'alina endagiro y'ebyawandiikibwa by'omu Bayibuli. Kale nga tugamba tutya obulombolombo okuva mu buli kitundu weebuli, era Sitaani agenda n'atuwaliriza okubeera nga obulombolombo bwe tunyweza n'okusinga ekigambo kya Katonda. Naye ekyo si kirungi, kitwetaagisa. Simanyi oba ndowooza nze atakufuna bulungi. Wandese wali nti eddiini kyekintu omuntu kyalowooza nti kisanyusa Katonda. Kati nenkutunuulira mu Bwangirikani nti omwo Bwangirikani mwabuteekawo nga mulowooza nti kyekintu ekisanyusa Katonda. Kubanga olaba sookoddemu ansa eri ye oba ogamba nti olwogamba ye olwotegeeza nti ye abantu bonna bateekawo obulombolombo nga balowooza. Tofaayo Semaluulu, genda mpola nange. Ogambye nti eddiini kyekintu omuntu kyatonda oba kyateekawo ng'alowooza kisanyusa Katonda. Kikibuuzo. So Obwangirikani mwabuteekawo nga mulowooza nti mugenda kusanyusa Katonda. Otyo naye ekigambo ne kijja ne kitegeeza nti obulombolombo si bwe busanyusa Katonda, wabula ekigambo ekiva gy'ali. So mu bufunze n'eddiini yammwe ey'Obwangirikaani mwali mukola nsobi? Yali nsobi kubanga so Obwangirikaani okubeerawo ng'eddiini nsobi? Obwangirikaani okubeerawo ng'eddiini si nsobi, wabula Abangirikaani balina okugenda okulinnya eddaala eddala okubeera nga batambulira mu kigambo kya Katonda balokoke wadde ng'obulombolombo we buti. Kubanga waliwo olumu oba simanyi oba ndoza teyali gwe kuba oba yali chairman daga olaba Abangirikaani tebalaba wali nga basiika Queen obulombolombo bonna bwe bakola obwo ye gye buli. Naye ekigambo Bwangirikaani naye ekigambo kya Katonda kisukkawo ku bulombolombo. Okay, kati onnyonnyodde eddiini. Kati nnyonnyola obuwangwa kye ki? Obuwangwa kye kintu abantu kye bakola kyokka nga tebakikwataganya na Katonda, wabula nga obuwangwa obwo buzze butambula mu bo. Nga okusinziira ku mulamwa guli gwe twaliko twagamba nti Katonda agamba tewasanga gundi ne gundi. Kati ne tulaba nga bw'ojja mu Buganda waliwo ate ekigambo ekyo we kitaatuuka obuwangwa bwa Buganda ne bugamba kaakati obanga Katonda agambye ekyo tye ffe ekyo buli muntu yenna ava mu kika tetugenda mukwatako okubeera nti obuwangwa obwo butuyamba nnyo n'okusinga ekigambo kya Katonda okubeera nti bwe tunaabeera nga tutambulira mu buwangwa obwo katugambe nga nze Semaluulu nga buli muntu yenna ayitibwa Naabasirye simukwatako nja kubeera nga nkoze eki okuumya obukristaayo ng'okuumya obukristaayo nga nkuumye oba nga mukubye nja kubeera nga n'okubeera nti nsemberera embeera efaanana bw'etyo
nga sijja gituukako kera kutuukiriza ddala waliwo ekyandikibwa kati awo mu mbeera eyo olwo kiki ekiba kiri waggulu wa kinne waakyo bayibuli oba buwangwa bayibuli naye ate engeri gy'obadde onnyonnyola olaze nti ate obuwangwa bwammwe nti gwenna abase tojja mukwatako naye nga te bayibuli si bwekugambye si bwegambye kati ate olaba nti kintuusa wali wembadde njagala mbasomere wensaba mbasomere mu Efeso sura 5 Efeso sura 5 olwa 5 eyo oyina eddakiika emu jja kubeera nga maliriza wagamba Efeso sura 5 lwa 25 okutuuka ku lwa 27 wagamba abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo alyoke agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaza mu mazzi mu kigambo alyoke agyereetere yennyini ekkanisa y'ekitiibwa nga teriko bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna ekifaanana nga bino naye ebeere entukuvu eteriko bulema kwegamba olaba nti obuwangwa obumu butuusa omuntu okubeera nga talina bulema olw'entiisa ebugimu obuwangwa obumu kati ng'ekigambo ekigato obuwangwa obumu oba bwonna ze ndi kuwa Buganda obwalala sibumanyi kale katugabe obuwangwa bwa Buganda nazaala w'omuntu okubeera nga yeewala mukodomi we nga tasobola nakumusemberera okiraba nti kiba kituukiriza etteeka eryatoyendaaka naye olaba nti ate wano bakisussizaawo nnyo n'okusembera tasembera wadde kale ekyo kyetugamba nti waliwo obuwangwa obumu nga buleetera abantu abagoberera ekigambo kya Katonda obutabeerako na bulema bwonna owejjokolera kankuwulire muzindalo guugwo nkweyanzanya sebo basebo ne bannyabo mbalamusizaako buli olwaleero nzikiriza ntumire ku bantu babiri bali wattu baawo mwami Kakembo Josefu ne mwami Senkandwa oli mulabi wa puroguramu eno nkutumiddeko nnyo era nenkulamusaako sebo ekigambo ekiwandiikiddwa wali ku sikulini kiga nti bayibuli n'obuwangwa kiki ekisukkuluma naye olw'okubeera nti bayibuli esinga kukwata ku kusinza kutegeera Katonda kudda ku Katonda angirize ekigambo kye bulamu bwa Katonda ate obuwangwa bugazi kati mu kitundu ky'obuwangwa kino era mba nja kudda ku paati ya kusinza kubanga mu buwangwa mulimu empisa nnyingi mulimu emikolo mulimu ebikolebwa kubanga oyinza okusiŋŋaana nga mu kulya ffe tulya tufukamidde wano mu buwangwa bwaffe Abaganda eyo mpisa nungi talina buzibu ojja kusiŋŋaana abalala nga balya abatudde ku katebe basitamye mu buwangwa bw'Abaganda bwe baba balya banaaba mu ngalo buli muntu n'anaabira wali ku bbali ndabo banaaba Nigeria oba n'amawanga amalala wano bonna banaabira mu kataasa kamu mu buwangwa bw'Abaganda bw'abantu bafe abamulaba bakoza mu sowaani emu naye wano mu Buganda waakiri bakuteera ku lulagala naye tetukoza mu sowaani emu eyo ngeri yakulya naye olw'okuba ekigambo kigambye nti bayibuli ate ng'ekkuŋŋaanyizo ly'ebitabo bino likwata ku kukkiriza Katonda munzikirize njogere ku buwangwa ku kitundu kya kusinza kati engeri y'okusinza mu buwangwa n'empisa ezirimu n'emizizo egirimu gyali tegidde eri Katonda
wano mu Buganda nti ebyali bitufuga mu kukkiriza mu mbeera okuziza tokolabo tebagamba omuzimu oba lubaale oba jjajja. Kati mu ngeri eyo mwabangamu empisa eziyamba abantu obutabba. Okugeza singa omwana bamugamba nti wano mu Buganda tebatuula kusiga oba tolinnya kusiga kubanga mu kiyungu bawanikangayo omutwalo gw'entungo. Kati ng'omuntu bw'alinnya kusiga aba bw'asokoola entungo eri kyangu nnyo okugwa mu kyoto amuga kizira bulinnya kusiga oyimpawa. Oluusi lyabanga lyokya. Omwana ow'obulenzi tabeera nkoto nga bafumba. Engeri eyo omwana w'obulenzi takomba nsaka. So kati bwe tudda mu kusinza emikolo gyonna egyandibadde gissaamu Katonda w'eggulu ekitiibwa gyasinganga kuweebwa mizimu, misambwa, mayembe mu nkola era nga yengeri gye twali tutegeera. Kakati ekigambo kya Katonda bwe kituleeterwa wano kitujja mu ngeri gye tuba tumanyidde mu bajjajjaffe mu kusamira lubaale mukasa ne kituuza ku Katonda omulamu. Kati mu ngeri eyo awaasinganibwanga empisa ennungi tobwe mubadde musamirira mukasa mukuba ngoma ne muyita emizimu nga bagamba boga nti ndi mukristu nebaza Katonda yaŋŋanza bw'ate engoma esigale ng'ekola ki ng'ekubibwa kubanga kiri kivuga buvuzi okusitula omuntu okumuwa okutendereza. Naye weesiŋŋaana nga mu budde obwo abantu bagamba nti engoma ya mizimu. Olubugo bwe lwayambalibwanga bakadde baffe wano abajulizi abaatukulembera wano abaaliwo bayambalanga mbogo naye nga lwe lugoye oluliwo olusiŋŋaana kaakati nti bwe luba lukozeseddwa katugeze mu mukolo ogw'okuteekako omusika olabanga ebimu ebibeeramu yadde munaabamu emmisa oba omusomo guba gukutegeeza nti ebikolebwa wali byandibadde biri nti bidda ku Katonda kubanga omwana oba omusika yenna ebyamukolwangako bajuliza mizimu okolanga bwoti okola bwoti saate baba kuwa ekigambo kya Katonda baba bakulambika Katonda bw'ayagala ate Katonda ono gwe baatuwa okutulaga ekigambo kya Katonda ono twamutegeera luvannyuma ng'atwetulwa buleeterwa bajjajjaffe abakkiriza abaava e Bufalansa abaava mu Spain abaava mu Algeria abaava eyo ng'okkiriza kuno ate bakujja ku bajjajjaffe abakkiriza bali abaali abatume. N'olw'ensonga eyo nti osiŋŋaana obuwangwa buno nga ekibulambika okutambula obulungi mu kusinza ye Bayibuli ky'ekigambo kya Katonda. N'olwekyo lijja kibeera nti ekigambo kya Katonda kisukuluma mu buwangwa buno mu kusinza kubanga emikolo mingi egikolebwa wano mu Buganda okusinza kwamu tekudde eri Katonda w'e Butonda oba gwe twandiyise liiso ddene oba gwe twandiyise Namugereka twamugattangako empisa nnyingi nti lubaale mukasa ajja kukola bw'ati wano Nagundi ajja kukola bw'ati wano Nabuzaane kuna ajja kukola bw'ati era ne Katonda w'e Butonda yagattibwangako kati emikolo egyagendangako n'obulombolombo okuziza so ate Bayibuli bw'ejja netulaga nti bw'okkiriza Yesu Kristu n'okristu wala n'obeera nga oli mu Kristu obulombolombo buno bwandibadde bukuza mu kusinza tebwetaagisa. Kakati katugeze nti ekimu kireeta katugeze singa faaza agenda kusoma mmisa naye nga olugoye olwambalibwa wano lubugo nga baga faaza singa ayiwako olubugo ekifaananyi abantu bafuna kya ssabo so nga ate n'ebyambalo ebyava bajjalowooza amakolo ya mutumi era faaza so nga n'olubugo faaza bwaluteekako kubanga lugoye tekigaana mmisa kukolaki era etambirwa oba buli ekigambo kya Katonda naye olw'okuba ekifaananyi twakifunira mu mizimu mu misambwa mu lubaale mu mayembe mu ngeri eyo kati n'olugoye lwennyinyi lufumu ekifaananyi nti kyaki kya busamize kakati mu kategole eno ey'okusinza ebintu bingi emikolo mingi tejaddanga eri Katonda omulamu n'olw'ensonga eyo Bayibuli bwejja neyongera kututereeza kyova olaba bakadde bafe abasooka okukkiriza wano babajja mu mpisa ezo naddala abaali abagalagala bakalolirwanga bakagwa
abajulizi abo abaafa era Matiya Mulumbo yalina abakyala mu buwangwa bwano ng'omusajja asajjalaata naye bwe yayigirizibwa Kristo ne bamugamba nti olina kusigala na mukyala atya omu kati n'ategera ekigambo kya Katonda era n'asigala n'omukyala omu abanayokanda bo kati kyenva ngamba nti Bayibuli eruŋŋamya obuwangwa bulungi mu ngeri y'obutassikkulumya butasinza ekitiibwa kino kyandibadde kiddewa Katonda n'otakiwa bitonde. Okay. So waliwo mu Bayibuli Bayibuli byegaana obuwangwa ne buguguba bo ne bugenda maaso nga bubikola wadde Bayibuli ng'egaanye kubanga otugambye nti Bayibuli esukkuluma mu kusinza era omuntu ayagala kukitegeera waliwo obuwangwa nawo we busukkuluma bw'onookolayo noga nti Bayibuli yo esukkuluma mu kusinza bwe mba nga nkuwulidde bulungi anti olw'okuba muno kigambo kya Katonda bwe tukisomamu era abamu bagiyita ndabirwamu weerabamu osobola okukola ekituufu kyekyandeetisa olunyiri luli mutemite olwandikibwa nti ebyawandiikibwa byonna byaluŋŋamizibwa Mwoyo Omutuukirivu biyambe omuntu abe ng'akola ekintu ekituufu kakati bwe mba nga mbadde okugeza nti nnyinza okuba mbadde nina kyenkola nga nkyekkiriranyaamu ne jjajja oba n'omuzimu gwa ssenga okugeza nti bw'oba oyagala okufuna obulungi mwana wange emikisa nti olina okubeera n'ekigali era ssengaawo omuteerayo ekiki oba jjajjawo yafuba tatawo so nga ate eno ekyo oba osinzizza omuntu oli omwoyo guli ogutali mu Katonda eno bakugamba bugambi nti bw'oba oyagala okuwa Katonda oba okuddiza Katonda oba okufuna n'okuyiga okutereka okuwa ekimu eky'ekkumi oba okugaba kati ng'olaba nti ennambika y'eno esukkulumako eri kubanga olaba emizimu oba enkola y'obuwangwa wali nti bwe twaterekanga bw'ojjamu akasente kakundi tokalya era wesingana n'okwesingana abasamize batuuka ne ku mulembe guno ng'osingana mu sente z'amiini n'osinganamu ezalule ezabinaayiisa so nga sente busente bayigiriza omuntu okukuuma okutereka kati Bayibuli oba ekigambo kya Katonda bwe kinuŋŋamya okutegeera ensonga eyo kiba kinkola okunzija mu kwekkiranya kuli nti okutya obuti nti emizimu gye gigenda okungaggawaza okumpa esente wali mba nsobola okukitegeera kati olaba okusinza okwo kwe nandibadde nsinza omuzimu nentegeera Kristo nti ge magoba. Okay. Waliwo ebikolebwa mu Bukatuliki mu ddiini ey'Obukatuliki nga bya buwangwa naye ng'Obukatuliki bwekkiriranya gye biri oba tebiriiyo ba tebiriiyo osobola tebiriiyo. Okay. Waliwo ebikolebwa mu Bukatuliki mu nzikiriza y'Obukatoliki nga bya buwangwa naye ng'Obukatoliki bwo bwekkiriranya wadde nga Bayibuli yabigaana. Ekigambo ky'okwekkiriranya ate oba okola kibi kwegamba ekintu kyewekkiriranya kyo kiba kitegeeza kikugaanibwa kati ate buga nti ebikolebwa mu Bukatoliki ate nebikkiriranya kiba kitegeeza buba n'ebibi ng'obuwangwa bwayingirawo ne businga ekigambo kya Katonda kyabadde abuuza tekiriiyo kale banaabuuza zisa busolo nga sinabakuwummulamuko muzindalo ogugwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ekibuuzo kitegedde. Israhni sadri wa yassir li amri. Katonda wange Katonda atugamba badadul man arada Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin. Katonda gwabayagaliza obulungi amuyisa mu kumanya eddiini ye n'okutegeera kw'eddiini ye. Kakati n'olwekyo olwaleero kansokondeke anti nkusinda kubuuza kibuuzo mpaka kolane n'obuwangwa byebimuze kyekibuuzo kyenkubuuziza kati bakadde bange neebazanya ababadde ku mbaga ya muwala wange eyazaalibwa mwanyinaze ng'omwana musiraamu taata mukatuliki omwana naava mu bukatuliki ate nafumbirwa abalokole kale weebale nnyo bannanga babadde ku mukolo ogwo lulu muna Kenya yatutte muwala wange
mbagaliza ofumba obulungi n'ababadde yabadde ku mukolo ogwo yagambye obuwangwa omwogezi MC yagambye tunaava ku buwangwa n'ennono ey'obuwangwa bwaffe ng'Abaganda ng'Abanyoro ng'abaki wansi w'enjuba tetujja kuba nga eddiini zaffe ziba ntebenkevu. Eddiini kiringanga bwojja okwogereza omukyala nga gw'oli Muganda n'oyogereza omukyala Omunyarwanda n'omujja ku Nabingi n'omujja ku Biteega oba Omulundi n'omugamba e Buganda tuli bwetu ne bwetu. N'eddiini ye bwejja eri abo abatali bakkiriza baddiini yeegamba musinza lubaale gundi kakati nabbi gundi gwe tusindise mu nsi eyo bagamba abo abasinza omugga ogwo Kiyira ti Katonda yagutonda naye Katonda bwago yali waggulu gwe mba mukola ki gwe mba mukkiriza. Okwogereza eddiini yayogereza abantu abo byasanga nga basamize nga tebamanyi Katonda mu ggulu era tebamanyi Katonda atonyesa nkuba abajjayo enjuba okuva evanjuba okutuuka ebugwanjuba. Era kanyimiremu katono nsaba Raji ambassador eyaleeta omulamwa nga tuli waggulu ku radio n'agamba omuntu bw'abanga avudde ku nsi si musamize si musiraamu si muki naye n'afa oyo abalibwa mu ttulubaki bw'abaze eri Katonda we. Ekyo twagala Raji ekyo tuddemu okitubuuze kirungi saagala ekyo nkirekedde Raji siggwe. Kaakati eddiini eyogereza aba talina ddiini oba ab'obuwangwa naye ng'eddiini yasangawo eby'obuwangwa okujjako nabagambye okujjako shirku billah. Era kyova olaba eddiini yo bannange mwenna mukirabe wansi w'enjuba ekkiriziganya wamu na obuwangwa. Era kyova olaba nti eddiini bwekusanga obuwangwa bwo mulimu omuntu alina erinnya ery'emmandwa ya Mukasa. Era nno ya Mukasa eddiini tegamba ti erinnya liko lyeki lyajjeeko wabula ojja kugamba Sheikh Ahmad Mukasa. Era eddiini ejja kwogereza ejjeyogereze n'abanaaka ne abagamba nti oyo Bishop Ddungu. Erinnya eryo era eddiini egamba ti ffe twagala gwe omuntu yadde ng'oli Ddungu era n'akola ki n'aba Bishop Ddungu. Nga bw'ojja okulaba kati Jjajja Lubowa Sheikh Mulamba ali kawuli la ilaha illallah wa Muhammadu Rasulullah naye erinnya lyalina liri eryo masdaru ery'ensubuko ery'omusingi liri lya Lubowa olidde kakati eddiini ejjembe Lubowa kakati bw'oli mujjako jalla jalaalu bannanga agootaana. Kakati kyava bagamba Nabbi Musa alayhi salatu wasallam yagamba bagala ntibamugamba yagootaana. Ani agootaana? Oyo ndagamba todda muyita Lubowa toli nzija toli te n'ekibuto kimuggwako. Kale lwekyo eddiini yo ekola ki eyogereza nga wajja okwogereza nga wajja okuwasa omukazi omulundi olidde ng'omukazi omulundi aliko ekiteega kye. Owulidde kakati obusiraamu bwo bwajja kugereza si busiraamu eddiini yajja ku musiraamu ali wa ddiini buli emu oyogerera busiraamu kakati ali kakati eddiini oli mukatuliki oli mukatuliki oli mukatuliki oli mukatuliki bwe mbadde njogera soko linde oli mukatuliki damuye oba nedda bwe mbadde njogera oli mukatuliki lwaki bwe nkonye ku mutwe lwaki mutabanguka musooke mundeke nawe ddamu ekibuuzo oli mukatuliki ogenda mu malirizo nze ndabukuwadde oli mukatuliki kakati sigambe oli mukatuliki nze ngambe nze ndi mukatuliki webale nnyo oli mwangirika ngogambe ndi mwangirika toli mwangirika ndi Muganda kati oli musiraamu eddiini y'obusiraamu yansanga ndi Muganda tofaayo kati njagala oyogere ng'obusiraamu gamba te eddiini y'obusiraamu eyogereza obuwangwa bw'Obuganda oba obuwangwa obulala tojja kukinteekamu moderator olwokuba moderator oli ku ntebe nnene oli n'ono kawabisi ono mulumba ati mundeke bannange muleme kumbuguta bino byetwagala bikulu. Omukolo gwe nabaddeko nga ngaba muwala wange omusajja oyo yagambye ebyobuwangwa n'eddiini tuli mpeta tuwasiganya
Okay. Ebyo wana edini bilwa kigabwe empesi. Olinga bwo josiba mukazi bwe empeta. Nawe dini bwosiba no musamize empeta. Nava musamize okusiza Katonda bakatonda abangi. Najafuka Katonda. Andam. Mpuliriza. Okay. Bwabanga oli ku mukolo gwe yayogedde eddiini. Okay. Bwe yabadde ayogera eddiini. Ababaddewo babadde ba ddiini za njawulo. Abakatuli babaddewo, abakristo babaddewo, abalokole babaddewo, abasamize n'abasiraamu babaddewo. Kati gwe wano bw'oyogera eddiini oyogerera ddiini ki? Eddiini ziri mmeka? Gwe bw'oba oyogerera ddiini ki? Nze njogera ng'omusiraamu. Weebale nnyo. Kati njagala oyogere ng'omusiraamu. Ogambe nti eddiini y'obusiraamu bw'ejja eyogereza obuwangwa bwa Buganda, obuwangwa bw'Obunyoro, obuwangwa bw'Abasoga ng'obusiraamu, kubanga waliwo abalala b'eddiini zaabwe endala. Era Omukatoliki akugambye ye wano ayogerera ddiini ey'Obukatoliki. Kasi saagala olowooza eddiini zonna ogatte Abangirikaani, oliwulisa malu yayogeredde Abangirikaani. Kati gwe yogerera abasiraamu bo abantu basobola okutegeera. Kakati moderator kibi nnyo okuba omuntu ku nsulubuto. Kibi nnyo. Tayogera bwoti, wajogedde bwoti. Onkwasa makubo kigo onkwasa. Kintu ekyo si kyama. Tayogera bwoti. Temunkuba buswanyu. Ngende ku asara mu kububuusi kundaka ni kubuufu bwamwe. Ewa kuwakana. Ode mwe abwakanyi bwe mtu we mukola ate mwe mubane ekyokola sebunyiza. Lwaki mumbuza byaki? Kakati nno producer kankomewo. Abategeera mutegeera nabale munye bankuba konsolo woto. Kankomewo producer. Kingobede kyabwe kibagala la. Mutilakani. Kabona nga temunaba kubatikira. Mubaga musoke muddeyo keeka. Onyonyole kale. Tugenda kujja. Okay. Ojja biddamu bimanyi. Okay, kulikayo mukummulamu okwo atulaba ali ku Dream TV ne BTV saako n'atuuliriza ku Impact FM. Abali ku nga bwe mbagambye nti bw'osindikira message ng'oyagala kweyunga ku mukutu nze nkuwa link gwe n'ogikoonako nekutwala ku group. So kati gwonsindikira message nti njagala kweyunga ku mukutu ogwanze nga bwe ndaba wegatte ne banno solo kubanga tukwaganya ebirowoozo wamu. Tinibaba program ewedde still discussion eba egenda maaso mpaka we tunaddira ate ku Sunday. Sindika ku namba gwali ku Dream TV ne BTV namba weri wansaawo kanjiwe ali ku Impact FM era ne tunamaliza program tugenda bawo omukisa mukuba amasimu mutese tubenga tu yiga fenna. Ali ku Impact FM namba eri note 7 8 58 7 8 eyo togikubako wabula osindika message ya WhatsApp either ku mulamwa nga bwe twagwanjudde dda n'abayigiriza abasatu bamaze okuyigiriza oba n'ogamba njagala kunnyunga ne ku mukutu ogwanze nga bwe ndaba tujja kubanga kuyungayo bulungi. Okay, Haji kanzije gy'oli obuuli awo n'abaako byotereza Zisabusola agambye tumukuba ku nsolobotto. Kansuubire gwe tetukukube ku nsolobotto. Korane n'obuwangwa gwe wakyetaddeko. Korane n'obuwangwa bye bimu. Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Mbalamusizaako mwenna abali eyo mwebale okutuwuliriza n'okutulaba n'okunkubira amasimu nga munkayaganye. Njagala okuddamu ekibuuzo kya moderator. Ne waliwo ngambye wano nti Haji ennaku zino ng'anyirira alya biki? Ndoza omwana akutadde wali ku screen. Onyirira bulwadde. Alina bana awamu akunyirira. Natera ndoza producer ene jakutaddeyo wali. Alina bana natera okunyinyula Lydia. Allah anatera okutugumbula. Anatera okunyinyula. Era ye mutugumbuzi. Anatera okutugumbula. Okay. Okusinziira ku kibuuzo omutugumbuza atayagala mujja ko kitiibwa kyekyenga. Zisabuso sheke mazi. Haji byayigiriza ndowooza tebiri mu Qur'an ndowooza kyovola bayeewuunya.
anti ebibi abijja ku Google simu. Kati Google simu ye imulaga kutugumbula naye alimumitu afisa yakola ekigambo kufa ate n'okufiisa. So yes tatta wabula yakola ekitonde kyakufa era bwebanga ogenda okutuuka ewe omala kuyita okufa takakambeera naye atugumbula oyo anti yokakembeera kwekutugumbula lazima Allah akakembeera tofa Allah akakembeera ayina erinnya Al-Kahhar ayina erinnya Al-Kahhar omukasi kakati omukasi ate siye mutugumbuzi Katonda asobola kukakamu buli kintu kyonna sose mukufa kwokka Al-Kahhar fi kulli shay zisa busolo mutlakan ofiirwa ki Allah bw'aba atugumbula ofiirwa ki mpulira nga mba mutadde ku kitendo kyempulira la hawla wala quwwata kankolega tamali mulundi tamali mulundi akabala mumanyage mweki Al-Kahhar al-mumitu afisa yakola ekitonde kufa naye bwetugamba nti musi wabula afisa yakola ekitende kyokufa oyita mukufa Katonda afisa tuleke tukuvunula bubi naye nga Haji abadde akugamba nti Allah nga tannaba kukutta akakembeera mu kukukako okwo mwe muli okutugumbula nakutugumbula mwabalokola ekibasanyusa kale Haji kayogere la hawla wala quwwata illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم nsaba Qur'ani aya eno ya surati al-Baqara essula ya 2 aya ya 213 Allah atugambye bw'ati Allah atugamba mu Qur'ani nti abantu fenna twali ekibiina kimu ekigoberera jjajjaffe Adamu. Katonda n'atuma bannabbi bajje batandike okutubuulira amateeka ge. Aya eno mpanvu okutuuka wansi naye njagala ginnyonnyola bwe nti okusinziira ku aya ya Qur'ani gye nasoma omulundi oguwedde sura ya 9 aya ya 13 Allah atugambye nti yatutonda nga atujja mu muntu omu ne mukazi we Hawa Adamu ne Kaawa oluvannyuma n'atwawulamu mu bika n'amawanga naye ekyo yakikola lwa kumanyagana. Kati abantu bw'amala bateekawo Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa ebbeetu ne basigala nga bakola nga bwe baagala, naye mu kukola bwe baagala baayitawo ne batandika okusinza bino, ne batandika okuteekawo bino, ne batandika okuleeta biri. Katonda n'atandika okutuma yeno aya n'agamba oluvannyuma ne mbatumira bannabbi. Kati bwatutumira bannabbi batugambe kino mukireke, kino mukikole. Kati ku bigambo ebibadde ebyobuwangwa bannabbi be babitujjako ne bagamba ekyo Katonda takyagala, ekyo ekirala kye batayogeddeeko ne tusigala nga tukikola kubanga kyabuzaaliranwa bwaffe. Endowooza ensonga eyo etegerekeka bulungi bwe nnyinnyonnyola bwe ntyo. Tuwe ku byokulabirako mu Korane bannabbi bano bye baabagaana ne mubivaako ne bye bataabagaana nga mukyabikola naye nga bya buwangwa. Katonda abantu babeera n'okusinza ebifaananyi. Omuntu ayinza okwesiga omuti naga nti omuti guno we gutali nze obulamu bwange tewali. Abalala balina embuzi, balina endiga, balina ebifo gye beekungira ne beekuŋŋaanyiza eyo
ebintu ebyo bwe bityo bannabbi bagenda babitujjako ti embuzi eno ne bwoba ogikoze eki mbadde ntuuka wano mu lujja n'ensanga omulokole nangamba haji nkulamusizaako naye nkwagala nnyo naye ogyolokoke nange nali musiraamu nendokoka kubanga nagende Sudaani nga tugenze mu lutalo naye nga abasajja Abawarabu nga tannasibako magazini asooka kwesibako ziyirizi nza nnyo bwe nkimubuulidde naye n'atya ne mugaa nti Abawarabu bonna si bwe busiraamu Abawarabu abakafiiri bangi kati nagaa nti ate ekyasinganga okuneewunyisa nga basibyeeyirizi bwe ziti ate amasasi gabalidde ate bembuuka ate nze atalina kanali nina sasi nga tegamukwata nali ku Yesu wange nempona nemugamba nti seba Abawarabu bonna abasinze ebyo bitali Katonda bangi balina ebyobuwangwa nga byetwogerako essaawa eno ebyobuwangwa bingi ebikontana n'amateeka ga Katonda. Katonda atulagira mu ebyo ebyobuwangwa tubireke tugende ebyo byatayogeddeeko tubikola kati nga mukulu bw'abadde ayimbirira erinnya lya Lubowa. Erinnya lya Lubowa tebasooka dituuma jjembe wabula basooka dituuma abantu oluvannyuma ne balituuma n'ejjembe. Erinnya lya Ddungu tebasooka dituuma lubaale era basooka dituuma muntu n'abula ne bagamba Ddungu yali Ddungu n'afuukira ddala Ddungu. Kati ebyo ebibi eddiini bye zigaana tubireke. Eddiini bw'ebanga terina kyeyogedde ku nsonga eyo tubikole. Ng'erinnya okufukamira okulya akawunga oba kulya amatooke okwogera olulimi waliwo empisa zemweyisa ne mugamba nga ffe tugamba nti nze siwasa wa kika kyange. Ezo empisa zaffe eŋŋanda eddiini tezigaana. Omwana bw'akuula erinnyo tomugamba nti Messe era mugamba nti Messe ejja kuwa ssente Katonda waliwo lwatukkiriza okulimba ani Allah kubanga oyinza n'okugamba mukazi wo nti guma naye ng'omulimba waliwo okulimba okukkirizibwa mu ddiini zonna. Kati mu kyobuwangwa ekyo omwana okumulimba nti Messe ejja kuwa ssente kisigalayo ne tukireka kubanga tekirina kyekikosa Katonda. Bid'a tekina ekikosa. Okay, so kati Haji gwe ku buwangwa n'eddiini ku bibiri otwala kiriwa? Sebo nsooka kuba mu Muganda nendyoka mba omusiraamu. So sooka buwangwa bwo kubanga obuwangwa sisobola buvaamu naye eddiini osobola ogivaamu. Obusiraamu nsobola obuleka mulokoka nendokoka oba nenkatulika oba nobeera wikifenesidde oba nensamira nsobola okugamba nti oli omwami teyali musiraamu gwenjogeddeko mulumba si tali wano yali musiraamu naga nti ebyo mbimaze. Kati mulumba tasobola kukyusa ggwanga lye ery'obusoga ne bwasala magezi ki okujjako nga Haji ogamba Allah ne bwakukuba musumaali mutwe tova mu Buganda. Ate nvaamu Haji naalimba anti labayo maama wano omusajja vice president Paulo Muwanga yagamba maama yankola byokunzala mu Baganda yalinzadde kitegeeza teyamuzaalayo okukola obubi aba teyamuzaalayo ayagala muzaali mbalango
Jusa nga tekisoboka kuyingira mbala. Haji n'obuwangwa tebateŋŋana. Kale chairman obuwangwa tosobola biweddeyo. Alhamdulillah. Chairman omuzindalo guliwo. Producer kanzirizeeyo Bayibuli n'obuwangwa kyekisukkulumako kinne waakyo. Haji yakugambye obuwangwa bwe tebateŋŋana. Korani ne Allah badde wali. ate mbuvanga Ate kwali wala aje nasula. Mbye taliiko lubaalo no sijjajja luwa nga gwe bwolowooza onaategeera byayogera. Neyanzeeke okumpa omukisa guno okutangaaza eggwanga ku nsonga zino. Kisookera ddala tulinga abali mu bululu. Kuperereza. Entebe eya president eri egi abeesimbyewo bali 210 abameka abakajjayo empapula so si abeesimbyewo basobole okuyitamu era bonna baagala eyo. Naye olunaku lujja kukya nga omu yazuuliddwa nga yalina okuba yasaanira mu ntebe eyo. Lwali olwo Katonda ng'amaze okutonda n'aga nti buli kyatonze nakiraba nga kirungi. Essuula esooka eya lubereberye era n'atonderamu n'omuntu n'amuwa okufuga ebintu byonna. Adamu n'abaana be yazaala tebaaliko ggwanga, Tebaliko ddiini. wabula baalina empisa za Katonda. Tebaaliko ddiini. Baalina empisa za Katonda. Tebaliko ggwanga. Tebaalina ggwanga. Eddiini. Empisa kye ki bwe weeyisa? Kye weeyisa kye bakuyita. Kye weeyisa kye bakola ki? Kye bakuyita. Kati embeera bwe yajja olw'okuba waaliwo omulabe yayingirawo nga ye Seitwani. Ennyingira gye yayingiramu Kurani eyogera bulala ne Bayibuli eyogera buki? Bulala. Naye fact is yakola ki? Yajja oba yayingirawo. Okusinziira ku Bayibuli kintu kya kikolimo okufuna eggwanga si bwe bumu bwa Katonda bw'ayagala. Omuntu mukyoli, ono mulango, ono muki, ono muganda, ono musiraamu, manyi ono mugundi. Katonda takola ki? Si kyayagala. Era mu lubereberye bwaga nti yalaba nga buli kyatonze nga kirungi, temwali mu ggwanga. Bayibuli gy'osoma? Kakati bwe bituuka mu ssuula y'e11 nga mulimu abaazaalibwa nga bajeemu, ssuula y'omukaaga bw'atulaga nga wali abajeemu baana b'abantu bw'ate we yabayita. Abawulize ne babayita baana baani? Ba Katonda. Mwana wattu aba Katonda n'ab'abantu ne bakola ki? Ne bafumbiriganwa. Ne yejjusa kubanga yakola omuntu. Kati olw'okubanga yejjusa Katonda essuula ya mukaaga lubereberye bw'amala okwejjusa n'alowooza enteekateeka ey'okuteekawo abantu basalewo ogoberera ye n'oli omulabe yali amaze okuyingira mu nteekateeka ye. Olwo ne tubeera n'ebibinja bibiri, abakkiriza Katonda n'abatamukkiriza. Kati
embeera olw'okuba yalabanga abantu baweddewo n'akola kye bayita eryato n'atuma Nuuwa okukola eryato ne bayingira ne basavaivinga 8 ogwo bwe guvaamu bagenda bakola ki bazaalagana kakkana nga bakoze embeera era nga tebanneeyita ki era bw'osoma essula ye11 eya lubereberye egamba abantu bonna baalina olulimi lumu ng'era bawogera ne bagamba katuzimbe omunaala gutuuke waggulu Katonda abagambye nti muzaale mwale mujjuze ki ensi bo ne balowooza ne bagamba katuzimbe wano muki omunaala ti bwali baatubonereza omulundi ogujja naki n'amataba tulirinnya omunaala ne tutakola ki ne tutafa mataba bwazimba agenda okulaba abasajja baganye okutambula okubuna amawanga koga ki ekinaabagira ki ekinaababunyisa amawanga kwe kussa ennimi n'abatabulatabula n'ennimi era olulimi kitegeeza ki ggwanga bagenda okulaba ng'aweereza ettafaali aweereza kirala bagenda okulaba ng'abagize nga buli omu ayogera kirala ekyavaamu abaali bategeeragana 5 tewamma jangu eno ne batambula ne bagenda gwanga ne 10 nalyo ne ligenda gwanga n'abantu ne bagenda ne tebasaasaana amawanga bwe gajjira kati bwe gamala okujja buli eyasaasaana yafuna endowooza kubanga omuntu Katonda yamutonda ng'alina ekimusinga nga mulimu element chairman katono nnyo Haji chairman nga bwannyonnyola ne mukolana amawanga bwe gato bwe gajja ono yavuze dda kubanga Adamu olwazaala omwana n'afuna olulyo mukorani bwekitebe kiri ne baluyita ggwanga mukorani bwekitebe kiri anti tubuuza mukorani olulyo luva mu ki ne luleeta kati agenda okuleeta byennimi ono byaleese agenda okuleeta amawanga abantu bwe bawangaalira ate n'omunaala kakati ekigambo ky'omunaala kakyogere nedda togenda kyogera chairman ugenda mu maaso ama Haji akinyonnyodde si musiraamu muno bajja njala ku ky'omunaala guli gwayogedde si kye tuliko tekwetaagisa ate oyogedde gwaki ngambye nti baali boogera olulimi lumu era sirowoozaayo kyawula muntu ekiri primary nga lulimi kituufu ebiddako nnyongereza n'olwekyo bamala okugira bagenda era buli omu yagenda era gye yatuuka yalowooza ebigambo bye bayitanga ebyali ku munaala twekolera ki ekyaffe era bwe baatandika okwekolera beekolera kye bayita enneeyisa eyaabwe bwe tuyita obuwangwa bwe batu ab'e Buganda nga bagamba tukola kino na kino na kino na kino na kino naye mulimu ebifaanagana okuva gy'ova ne gye twenkana lwakuba olwaleero ensi etandise okutabuka mu buwangwa obumu ku bufaanagana mu nsi yonna omukyala kufumbirwa mwami n'omwami kuwasa muki abamu bawasa abangi ala ne bawasa abatono ninga era awasizza mukyala naye kati olwaleero waliwo ekize ekyo nga kyakusiyaga lolo butajja naveeri nga linaye kabuze ngaga nti eno muki alina ekigaalo kye mukyala wange kyabirivu kakati embeera eyo Katonda agenda ogirabanga ye tajja kutegeerekeka era tewaliwo amukoze eki amutegedde eyatonda eggulu n'ensi kwe kulonda omusajja bamuyita Ibulayimu oba bamuyitanga Ibulaamu n'amugamba jangu nkujje mu nsi yammwe nkutwale nkufuule eggwanga erinatyanga Katonda n'atandika omubuulira ebyo byayagala byanaakolanga
abyali ku nnono ya Adamu nga bwe yandibadde naye nga bawakanya era kyova olira abanaakusabiranga omukisa nange n'abawanga omukisa Ibulayimu. Era Ibulayimu yatutegeeza Katonda eyatonda ensi yonna bano abasigadde bonna baleeta bakatonda baabwe nga babatuumya amannya agasinziira ku buwangwa bwabwe. Kyova owulira muliro baddungu ono babadde atuwulira balubowa naye nga lubowa yali muntu yaliruka kuba muntu bwe yakolayo akatiisa akatiisa mu bulamu nga mulamu bwe yafa ne baga nti kagende mu maaso bakatukola gundi kakati naye nga embeera eyo ya busamize oba kye tugamba okusinza ebitali Katonda oli eyakola ki eyatonda eggulu n'ensi. Kati bwe bijja mu lulyo olwa Ibulaamu atondawo eggwanga mu bazzukulu be muvaamu eggwanga Katonda lyajjanga alambika biki bye tulina okugoberera lyeggwanga erya Isirayiri. Bw'amala odditonda nalyo ne litandika oga nti naffe tube ne kabaka nga bali ate lyagala okukola ki okuddayo. Era kyovolaba mulimu bakabaka abajja basirikiragana bakabaka naye ngeri ekyo Katonda si kyayagala kwe kuleeta Yesu kwe kuleeta Jesus n'atuzza ku mulama kyava agamba biriyo yabadde agamba nze kkubo n'amazima tewali atuuka eri kitange wabula ng'ayise mwani kwe kuperereza munze. Era bwe tusomako dakiika emu chairman gyompadde okay tino omulamwa gw'okubeera nga ebyawandiikibwa bitugolola bitulambika byawandiikibwani ffe bye tugenderegoberera Kristo Yesu Katonda yabiwandiika ng'abitadde mu baddu be. Ono yavuze dda era byawandiikibwa ebyo asomeko wali mu byawandiikibwa ebyo mwe tujje neeyisa gye tweyisa. bagambye wali Bayibuli n'obuwangwa anti ebyawandiikibwa kye bayita Bayibuli tegeera kati ebyawandiikibwa ye Bayibuli ne Qur'ani byawandiika anti si Bayibuli ne Qur'ani byawandiiko kati nze bwe njogera mu Bayibuli bwe njogera ebyawandiikibwa njogera Qur'ani njogera Bayibuli era ye nnambika ey'ebitabo ebimeka byonna ennambika okubanga kyentambuliramu era neeyisa yonna ey'obuwangwa nze gye bunsanze obanga kola kino asooka kunoonya mu Bayibuli nti bwekiri mwekiri kikkiriziganya nakyo bwe kiba tekikkiriziganya gwe tokikola sikikola so gw'osukkulumya byawandiikibwa bye bya Bayibuli oba nvudde mu Buganda nga babunzigyemu wanyowaawo ng'agenda kuba ne Ibulayimu baamujja mu buwangwa bwabwe bw'Ekukaludaaya teyaddayo. Kati nze eggwe Buganda tebugenda kuŋŋamba kumpa passport tigenda mu ggulu ekigenda okumpa okugenda mu ggulu Yesu obweganyi Obuganda tebugenda kikola nekayasula tosobola kugenda nga era okubeera mu Buganda buleeta n'okusosola agenda kuleka ati n'obwakayasula tekirina buzibu kasitaba kigaana byonna sula genda Yesu kyobolaba nze nnoonya Bayibuli eŋŋambye eki nga ŋŋenda nakyo mu maaso eŋŋambye eki kubanga mu Timoseewo 3:16 atugambye nti ebyawandiikibwa byonna byali bituukirivu bitukoleramu omulimu gw'okutugogola okutulambika okutukuba okutuleetera obulamu. kamubuuzemu katono Yesu muki mu Yudaaya Yesu Katonda azaalibwa muki Yesu Katonda agudde Munazaleti Munazaleti Omuyudaaya era ewaabwe n'akola n'obulongolongo bwaki bwewaabwe Buyudaaya muzira mugwe mulumba nange ndi muzzukulu wa Ibrahim bannayuganda bw'amaliriza
neyanziza ssebo neyanzege ku lw'obulungi bwa puroguramu yaffe nze nga bwendaba bannaffe abatulaba ku BTV, Dream TV ng'ate otuwuliriza ku Impact Radio Lwasa Mayinja yonna gy'osinziira otuwuliriza tukussaamu nnyo ekitiibwa era akulamusaako akawungezi ka leero si mulala nze Isa Mulumba Cyrus ndi mulokole mukuliko eyo makuŋŋaaniro leero ababaddeyo gyonna luli Katonda aweebwe ekitiibwa mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mbassaamu ekitiibwa olwa puroguramu eno nze nga bwendaba era ngenda kwogera nze nga bwendaba bayibuli kanyigizeeko ku sikwini yaffe n'obuwangwa kiki ekisukkuluma manyi eno ndi mu mabbali gaayo bayibuli n'obuwangwa kiki ekisukkuluma bayibuli yeesukkuluma yateekwa kubanga obuwangwa mwe twazaalibwa bwe njogera obuwangwa njogera enneeyisa ey'enjawulo abantu gye tweyisaamu mu buzaaliranwa wano ewammwe Buganda muli mu buwangwa bw'e Buganda naye buyinza okuba tebufaanana bw'Abakakwa oba Bachapadora nina gye nali nkyaddekokko nga siri waffe Busoga oba wano wenkulidde n'ensanga eggwanga eryo nga bwe bajjula emmere okulya tebalina sowaani za njawulo nga baasima akannya wakati awo nakirabako naye bakayooyoota bulungi era bakukozesa busa obwente bwe bafumba emmere nenva balina akannya bayiwa emmere balina akannya akemba bonna basitama abenge ekitole ekyakalo n'akoza mu kannyaawe tokkirizibwa kuliira wo wekka obuwangwa obwo bukola era gwe saagirwa waggwe eyenyinyala bw'ogendayo naawe Sonko muwane bamwe Buganda oyinza okufa enjala nze ndya buli ati oba otegeera naye ekikula kya wano ekiyinza okuba si bwe kiri kubanga ffe twali tubamanyira olusaniya kati awo obuwangwa olusaniya gwotegeera piraawo obuwangwa bwenakulabako piraawo kaakati ekyo bwenkimala ekyo kiri mayina naye ennyambala yaabwe ate nayo yantwala wala nga mukamwana ne Nazaala bonna batudde wamu basitami era balina n'obutebe bwe baba bajjanga tatuula na wansi nga nti omukazi tatuulawo ku ntebe tatuula simanyi atuule wansi bonna batuula ku butebe bwabwe obwo balina bwe babuyita amannya nolaba nga mukamwana asitamye atunuulidde Nazaala oba Sezaala eyo gye nalaga nga buteza akamasa enjiri eno tutambuzizza nnyo kubanga tebakirabanga kikulu obuwangwa ennyambala gye bambadde nga bambadde bukete wano ekitakola ewaffe Busoga oba wano Buganda ekyo bwe nakiraba ewaffe Busoga obuwangwa bwayo n'oluyimba nakula nduwulira jjajjange baŋŋamba nti yali aluyimba nnyo ng'ayimba oluyimba mwe lwemutawuliranga nako mwe bamulanzi muka muganda wotwala azira nsonga okona bukone ono musiraamu tayinza butaluwulira obuwangwa bwabeerangawo nga Sonko bw'aba muganda wa Mulumba nga tuli ba Luganda muganda wange nze bwenvaawo nensanga Sonko nga waali yakola byonna buwangwa nga tewali buzibu kwekyo ate mwana watu nalimanyi kiri eyo neera nina wano mu Kampala wano mukwano gwange Munnalwanda ayina mukyala we amulinamu abaana naye omwana namba 2 siwo akimanyi era omwana amwagala yamuwa n'ebintu ne bizinesi akola niire bagana oyo omwana si wange era yanzibirako mu bizi kyange omwana si wange
mukulu wange tutambula bwetutyo mu buwangwa era ewaffe Busoga ngo Haji Twabwa aba muganda wa Songo ngeza bugeza Haji naafa nga bagamba okusika tosika birala sika n'omukazi otwaliramu bwali buwangwa kati Bayibuli wejja si bweyogera Bayibuli eganti Haji Twabwa aba yafudde ate kwe muganda wa Haji tosika mukazi kutwala mukazi Bayibuli eganti omukazi yesimire gwayagala kubanga be yamuwasa yakola ki yafa abeera wa busa kanonyiye gwayagala asimina namulaba Bayibuli n'esukuluma obuwangwa so kiveeriye okusiima Haji Lubowa asigaddewo yafumbirwa mutwala lwambagandi kubanga Haji yasika mulumba therefore ye muto yatwala byonna obuwangwa bwakikolanga obana wano ndowooza newano omwami yasikanga yalinga muganda wa mugenzi neri era ng'atwala n'omukazi omukazi taddayo waabwe gye bamujja Haji gye yamujja baba bamugula ng'obuwangwa bukikola so Bayibuli weesukkulumira okusinziira ku mulamwa guno Bayibuli ate si bwesomesa Bayibuli neeteekawo enkizo nti omukazi tebatwala butwazi nga mbuzi oba nkoko oli eyamuwasa mu mateeka bw'abanga afudde alina ekiseera kye kyamalamu akyetereeza okunoonya gwayagala kuba afuuse wa busa ye Timoseewo bwakyogera ewaffe Busoga kati nalina bamaama 4 kati basigaddewoko 2 ababiri bo baawummula baafa naye bamaama abaafa nabana abaliwo 2 situnnalabayo alya nkoko ewaffe n'amagi ne bwofumba nga egirifaana litya era pe muzeeyi baali bafumba enkoko nga muzeeyi yali mugagga nga mukinjaaji enkoko ayina mulunzi naye nga ne bwe basala enkoko bamaama be bafumba bakomako kawoowo era nga bayinza nokuga nti enkoko abaana mufumbe bwe bakuza abaana enkoko etuwunyira bubi kubanga babakuza nti ewaffe omukazi talya nkoko obwo buwangwa bwe Busoga nga omukazi talya nkoko omukazi talya magi eddiini ino ekigambo etya kakati eddiini yo bwejja Bayibuli nenga nti tewali kintu kyamuziza omuwangwa era toziza era Timoseewo agamba waliwo mukemenge kuba waliwo emyoyo egiziyiza nga giwera okulekanga ebiriirwa Katonda bye yatonda biriwenga mu kwebaza kati bw'ogamba omukazi tojja kulya nkoko mululu Lubaale yagaana omukazi okulya enkoko wamma Sonko onyangyeko Katonda si yagaanye naye agamba Lubaale obuwangwa Haji yakugamba obuwangwa buganye kwa ye munnabuwangwa era ndowooza baka Haji tebalya magi na nkoko biba biri byaliyedda ne leero ndowooza talya bakazi bo tebalya haki z'ennya nabawasa balya kati tebaligula buwangwa bwali buli watengo sinagamba byakulya waliwo Bayibuli kwesukkulumira nti Bayibuli egenda okujja nga tuli mu buwangwa bw'okusinza ebifaananyi n'ebirala waliwo mu buwangwa ekitali kibi nkankyogere so nga ate kya buwangwa amanya wano gaawula obuwangwa oba amawanga n'olulimi ekyo si kibi naye ekibi ku mawanga bwe bulombolombo kubanga ewaffe omuntu bwe yazaalanga omwana ne bamutuuma erinnya nti eryo erinnya lyakika bamubuddemu oba kitaawo obaani ekyo si kibi kuba ne mu Bayibuli bw'osoma Luka essuula emu olunyo lw'12 malayika ajjeewa Zaakaliya oluwala olutuusa olw'okuweereza n'agamba nti mukazi w'omugumba naye agenda kukuzaalira omwana wa bulenzi n'amenya ebigenda okwo naye ate gwe Katonda agenda kukuziba akamwa tojja kwogera era olunyiri olw'5 mu olumu abalina Bayibuli tunulayo va ku lw'12 w'eŋŋambye malayika wajjira naye olw'5 mu olumu okukka wansi Bayibuli ega nti ab'ekika baasanyuka nnyo olw'okuzaalibwa kw'omwana ne batandika okubuuza omwana mumuzadde tumuwe erinnya ki banoonya erinnya ne bamuwa nga lyakika bagenda okulanga omukazi aga nti omwana atumibwa Yokaana kuba malayika yali yakyogera ne bagugumuka nti omukazi ayinza atya okusalawo tutuume omwana Yokaana omukazi byayogera bwe bayamulaayo mube ekika kyaffe tabangayo gwe bayita Yokaana bajuliza kiki
kika jajja muwanga ne baleeta ekipande babuuza Zakari ne bamuwonya mukazi agambe tumutume kuba ye tayogera mbonanoonya ekipande kwanaawandiika bagenda okulaba naye awandiiseeko linnya lyani ekika kyatabuka kubanga ndowooza mu kika temwalimu linnya lyani ya Yokaana kati ekyo si kibi naye ate ewaffe nga bwebatuuma omwana erinnya ne bwe liba lyakika nga bakola ekintu kino ennaku zino mu buwangwa bikyaliyo Yesu yagenza atereeza n'eddiini omwana kyabanga kikulu nnyo mu busoga okuzaala omwana n'otomanya bakayita kalira tebafe mu busoga wano simanyi naffe tukalina kekalira nga bakakuuma bukuumi ekiraga nti omwana wuwo era bwe kabula omukazi abeera ku nninga omwana aliwa nembaganda nakati era akalira ye mwana ekyolowooza kya bwakatonda akalira ng'ate omwana omulabako omutuma n'amazzi obuuza akalira n'omwana wo ono simanyi ono ayina omwana we muganda we yajja naye ayina mwana muganda webazalibwa n'emisota chairman soko linde gwe mwogerako mulamu wambo olina omwana wo talina muganda wo wokubiri ye gwe waswa oli ye kato bannange sinaba kwogera ate mumuuliza ate mumweyanukula ate ate mwemunzikiririza olina muganda wo Karinu bwebanga mutalina Karinu ye Karinu ekyo kyo Karinu abakkiriza mwenna mu Qur'ani mute Muhammad yalina Karinu ye tofaayo hajo ina Karinu wamma esebo buli muntu alina Karinu genda maaso baleke baleke obuwangwa so buli musiraamu alina Karinu buli muntu eyatondebwa ku nsi kuno ateekwa okuba ne Karinu chairman olina kagundi andi yeegaana bwegani Semalulo olina omwana owokubiri olina muganda wo Semalulo babaani abaani abalina kiye Semalulo mbuzo ono abimanyi nnyo ate Semalulo abalina ki agambye mpozi kakati yemwe kakabule mpozi ki fwe ngambe tulina Karinu naye ate mpozi gwe ati ngambi mpozi okuba nti twakulira mu lubuto lumu nze Waswa ne Kato kati alese Waswa ne Kato abava mu ndeemu maliriza obuwangwa bayibuli wejja esukkuluma obuwangwa ffe waffe ebusoga abakazi baafugibwanga kye bayita efugabbi nga buwangwa nga bwe mukeera ku makya kuba ffe twakulira mu mbeera nga tulimako tukola ki kitaffe agenda alina bamaama bana abaana twali bangi naye nga taata gye yasuze omukazi yettikka enkumbi 2 n'ekidomola ku bbega n'omwana kweganga obuwangwa bumutegeeza nti omusajja alina kusajjala tasitula nkumbi omukazi yazisitula omwami n'agisanga eri era bwatuuka okulima obuwangwa muga nti gwe lima olutuuse gy'oyagala bw'otuuka osootuulako mu kisiikirize essaawa nga 4 omukazi alina akaana ku mugongo kazze kakaaba zindyeko wali ekiyumba n'amuwa ku kawunga ke baaliddeko awo ekyeggulo era n'alusika paka lwalutuuse omwami taddayo nga talutuusizza gabeeranga mateeka omukazi n'asena wali ku luzzi ekidomola ky'amazzi n'atyaba wali obuku n'asima muwogo n'amwetika n'akaana ku mugongo omwami n'akunumba n'amusanga ewaka nga atudde ku balanda n'amugamba njagala kunaaba n'enkumbi kati ebyo byonna byakolebwanga mu ggwanga kubanga ye musajja era ojja musanga embuzi ziri wali ku kisibo tezinagenda ku ttale kulya omukazi yabikola ate ajja kunoga enva bayibuli n'ebimenyawo bayibuli egamba abasajja mwagalenga bakazi ba ng'emibiri gyammwe gyennyini teri muntu yali akyayi mubiri gwe nga boolaba nti wakooye nnyo n'omukazi mutwale bw'otyo era bayibuli negamba kubanga basika bannammwe kirya kinafu kati ate wano weesangira Qur'ani mu sura ey'okuna ng'amaliriza aya 34 ngega nti bw'obuulirako omukazi n'omugazi tula enkumi kola bw'oti n'ogala sooka ozire mu buliri tosulayo naye bw'alemerako nga takoze ekyoyagala kuba anti mbuzi akati Qur'ani esigadde mu buwangwa buli
So Korani n'obuwangwa obanga nebifaanagana tewali enjawulo kubeera ogenda okulaba n'emikolo gyonna egy'obusamize baagisiramula gya busiraamu kati ate nga kisi gya busiraamu gy'abasamize omuntu gwe bayise haaji nga mukwano gwange oyo yasamirako kuba ali mu buwangwa takyukanga sisamirangako se Bakara bwegamba Suratul Bakara 2:158 inna safa wal marwa min sha'airillah ogitegeredde mu lusoga nti katusomere ku Bible eyiye gamba haje eyiye tali eri mu Luganda eyiye eri mu Luganda egamba ogitegedde mu lusoga ate gwe mu Luganda egamba ki kati nyonyola kyobadde oyagala tusome busomi sijja kusoma yamugana twagala producer ategekerayo kubali ku line kasitandika ebyokuvoola netulivaako awo notutabangula awo otabangudde otadde omunye mu mata kale abali ku line obaka obusinga bwe tulaba wano obusinga batugamba kwebali amannya nze Kisaakye Charles program mbuuza muzeeyo omusiraamu bagamba ndoza yeggwe Mukama bwe yagamba jjajjaffe Ibulayimu asuule bakatonda ba kitaawe yali ani owammwe si yeteera Azara agoberere Mukama eyatonda eggulu n'ensi yali musobya yasobyaawo kubanga yamugamba biri byonna bite kati nga bwe nabasonso bagamba daawa olidde mu Luganda olutufu twatuyise kuperereza okiwulidde oba okutumibwa bannabbi baffe abo okujja okututumira batukolako daawa okutuperereza okuva ku kusinza ebifaananyi biri okusinza emigga okusinza amayinja gali kubanga kuba kuperereza kakati kuperereza kwekola daawa okujja abantu kubutasinza biri ng'olona gubatumye abagamba emiti egyo Katonda yagitonda ate gye mubazzemu ebibajje era Katonda yagikola yetonda mwe mukola muki naye nga byonna bya Katonda mukkirize Katonda ki omu kwe kuperereza era nga bisanze muki mu buwangwa bwaffe era kyovala nti omuntu bw'abanga abadde bishop n'aba bishop Ddungu bo eddini emulekerayo n'ekitambiro ky'emmisa n'akitambuza nga bishop Ddungu ate neoli ndawula nga Sheikh Ndawula naye nga Sheikh Ndawula asobola okugamba la ilaha illallah kakati nabano bandawula bano abaali bano betwayitanga nabo bakkiriza la ilaha illallah kubanga ebintu bire byasangibwa nga bisinzibwa nga bakatonda baliyo Katonda abasinga kibava Rabbu malaikatu wa ruh Katonda wa malaika n'emyoyo gyonna anti Katonda yasinga byonna katufuna abali ku line anti abaperereza we batugamba producer teyo enamba ku screen okutulize banna Uganda bo kye babuuza kye barategedde kale ono Pakasi Julius okubeera ebuwambo esebo mbuuza oyo wejja okolera kuba omubuuzi w'ekibuuzo nti enzikiriza etekotaganako na bwa buwanga kati nze ndaba waliwo enzikiriza kale nga gye bakola kati katugeze ekyokwabya abafu olumbe ekyo kiriko mu Bayibuli nga bamubuuza ku bafu ate nga ekyamateeka Olwokubiri 13 ebagaana okuba nti beebuuza ku muntu afudde kati lwaki baba beebuuza ku bafu kati ekyo ekibuuzo kigenda oyo ojja okukolera nze Pakasi Julius asigedde nebuwamu tweyanziza owejjokolera ekibuuzo kyakifunye bulungi omulala ali ku line waliwo n'ekirala kyengenda era okwongereza okwekya bakabona baabwe tibabatumako yogera Mukama yeebazibwe bakitebo naddala abalokole ekintu ky'obuwangwa ekibuuzo kibuuza nti Bayibuli esukkulumu obuwangwa kituufu Bayibuli esukkulumu obuwangwa amanya gange nze Nicholas bawulira bulungi naye manyimu okulira Bayibuli esukkulumu obuwangwa lwa nsonga nga chairman we yagambye nti 2 Timothy chapter I think 3:16 eyogera nti ebyandikwa byonna byalungamizibwa Katonda olw'okunenya olw'okutuluŋŋanya olw'okulambika olw'okutuwabula n'ebirala bingi so obuwangwa bwonna bukolebwa enneeyisa z'abantu nga bwe biri naye ekigambo kya Katonda sekituluŋŋanya obuwangwa abantu bwewangaalira awamu wano obwaffe obwa Buganda
ennono waaliyo akakiiko akaatoni kabaako be kagamba ke tunaatambulirako kyokka nga ate bayibuli yetulaba eva emyaka egisoba mu 2000 so bayibuli egezaako Katonda kyayagala nga Bukyamani bwe yagambye ye tiketi ekitwala mu ggulu obuwangwa bwaffe obwe tuzaalibwamu nga bukolebwa abaana b'abantu okusinza bwe beeyisa bumaliriza butuziika mu ttaka naye ate eno bayibuli emaliriza etuwa obulamu obutaggwaawo obulamu obutaggwaawo buli mu kigambo kya Katonda so bayibuli ega nti nze kkubo n'amazima n'obulamu tebyatuuka ekitange nga tayise mu nze tuba tudde eri kitaffe bayibuli kamalize na kano katono nnyo nti bayibuli eyogera n'egamba nti ettaka ne lidda mu ttaka n'omwoyo ne gudda oli eyagugaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kale bampa omulala Nicholas webale Rasta Mayinja nyombi entebe esebo nze mbuuzo wejjokolera ennyambala bwe mu Kereziya bafaadha buwangwa b'Abalooma n'okusaba mu Lulatini okwo oba ttiini neyanziza nnyo akuwulidde bulungi. Producer omulala twagala tuwe songa obudde eddakiika ze nga 2 abiddemu bulungi. Producer Mpoyo. Hello. Okay. Beera bakubuuziza wano ekibuuzo nti wangi? Yes, abalokole. Amiina sebo. Ekibuuzo kyange kigenda omusiraamu bayibuli gyensoma egamba Katonda ali mu nsi ne mu ggulu na buli awantu wonna. Naye kati oba Katonda ali mu nsi ne mu ggulu na buli awantu wonna, lwaki abasiraamu abagenda okusaala n'alyoka n'agenda mutooyi atakomawo n'aba Katonda waabwe tali mutooyi? bakiyita izaalatu najasati sabo ekyo bakiyita kwejjako najisi oba empitambi nolwekyo sebo nekyo kyobuuza ekyo oteekwa kuyigirizibwa owejjokolera bakubuuza wano ekibuuzo nti bakabona nga tebannaba kubatikkira nti babatuma baddeko eka okutereeza ebyekika nti abantu bannyonnyola ekyo tebuba buwangwa obwo. Nandyagadde okumanya amannya g'oyo yani Bridget Success omulokole. Bridget Success simanyi Success oba beera wa ggwanga ki ne Bridget simanyi ggwanga mwava naye singa abadde Muganda nti akimanyi nti abantu bateekebwateekebwa baliko gye bava ewaabwe. Kati ebbanga omusaseddoti lyamala nga ali mu seminaaliyo baba tebamugamba agende kuddayo kakusamira kuba kiba kitegeeza nti ate abazadde abaamuteekateeka eno abamuzaala basigala basamize. Kati Bridget Success ndowooza bw'aba akiraba bw'atyo kati kibanga ekitegeeza nti Kereziya ekkiriziganya n'obusamize nti baba baddeyo abaana basamire ate bagende baweereze. Naye si bwe kiri ndowooza y'abantu amu abalabira okumpi n'obutategeera butamanya. Omusaseredooti bw'aba mu Kereziya nti omwana bw'aba asomye n'atuka okuddayo addayo mu bakadde be era bamukomawo ne bamuleeta okumuwaayo mu butongole nga bamutendese nti addayo bazadde be nga bw'olaba mu nsonga y'okuwasanga bwe baleeta omuzadde n'aleeta abaana era baddayo ga nti omwana ono tumuleese Katonda affe gwe wamutuwa era tumukukwasizza akuweereze yebeera ensonga ekigenderero ekikulu nti bwe baba bagenda aveeno nga bwe yaveeno ng'ateekebwateekebwa yigirizibwa naye tebeera nsonga yakusamira teyayitibwa mwoyo genda ku Ssaalongo Nnyombi abasinga obungi genda ku kya Ssaalongo Nnyombi mwami Nnyombi ebyambalo tebiri ku nsonga y'Abalooma. Bakadde baffe abajjajjaffe abaasookawo nti buli kyambalo ekyambalibwa kiina kye kikiikirira ku bulamu bwa Kristo era kyova olaba nti buli kakolebwa n'asibako omugwa waliwo kye gutegeeza
n'ateekako ekyokungulu kirina kyekitegeeza ate Katonda yakikola. Ebyambalo ebyo bikiikirira ekitambiro ekya Kristo nga bw'olaba nti yayambulwa yatambula. Ekitambiro ekyo kulaba nti ffe tusoma kitambiro kya Misa kati n'ebikolebwa ebyambalo ebyo kati wano kiwanvumu ebimu nyinza okuba simanyi mu budde mu ngeri yabyo nti naye tekiba nti kya buwangwa bw'Abaroma biina amakulu gebiba bikiikirira. Lwaki bakabona bajja mu kwabya ennyimbe? Bakabona bajja mu kwabya ennyimbe kubanga omuntu bw'aba afudde kyaki oba batukkiriza nti omuntu okuzaawo omusika kirungi kubanga ne Yuda bwe yeetuga era bagamba nti tukuba akalo tuzeewo omuki omusika. Kati baba bazze okusabira omusika n'okulaga essanyu eryawo nti nga mu buwangwa bwe kiri nti amaziga gakomye tufunye omuntu omuki omupya. Kati eno mu kukkiriza nti baba batuwadde omuntu omupya agenda okutwala obuvunaanyizibwa bano. Kati bakulu b'eddiini baba balina okusabira ono n'okumwongera okumuwonga mu mikono gya Mukama okumunyweza. Bakikola kusinziira ku mufu si ku Bayibuli. Amufaateko okuba nga yali mu Katoliki. Anti nga bwe nagambye nti olw'okuba mu buwangwa amateeka gano empisa zino tezituwa bulamu butaggwaawo naye ate Kristo yatuwa obulamu obutakola ki obutaggwaawo. Kakati mukyo tuba n'essuubi era kyovula nti tulizuukira wabaawo essuubi tetubanga abakawamaziga nti wowe kati waliwo enkyukakyuka endala. Katumalize noono. Ivan agamba nti omuntu bw'asiraamuka tebamwongerako mannya ga busiraamu. Ekirala amannya ago gaba ga busiraamu oba gaba ga bawalabu? Omuntu wasiramuka olidde tusooka okumubuuza nti mumanya g'obusiraamu gwali owuliddeko erinnya nagamba ntume lya Ibrahima ga busiraamu oba ga buwalabu? Kakati amannya ga busiraamu oba ga buwalabu? Mulimu amannya agatumibwa nga eddinya lya busiraamu ng'ate mukafiiri. Mukiwulira ng'erinnya lyaki lya busiraamu. Ntumidde omukyala oyo omukkiriza atali ambisi. Yani omukyala nkutumidde nnyo senga tubadde mukamusajja nalibadde tuwoowa kati tumaze jagenda abadde wano yagenda